Yesu lwe lwazimu senekoyesa, ekoyesa, ekoyesa. Yesu lwe lwazimu senekoyesa, yekye kiddukiro kyange. Mazima, mazima ddala kyenyimbye kituufu nti ensi eno ekoyesa bannange. Ensi eno ekooya, etukoyesezza mu bintu bingi. Ensi eno yo eriwo okutukooya. Twagizaalibwako, tugikuliddeko, tugiwangaaliddeko, naye etukooya. Abamu, buli muntu setaani alina bw'amugabanya. Abamu ne babulira mu masabo, abalala ne babulira mu binyumu ebitatadde, abalala ne bennyika mu kusamira okutatadde, abalala ne bennyika mu bintu ebitali bimu. Olunaku lwa luli nabagamba nti naye tulina Yesu. Ye yajja ng'ali special, ng'azze kutuwummuza. Ekyo kye kyamuleeta Yesu Kristo ku nsi, ng'azze ffe tuwummule, kubanga yalaba ng'ensi etutawaanya. Tugenda kusoma mu kitabo kya Matayo, essula ejja kuba ya 11. Tulabe Mukama waffe kye yayogera oluvannyuma lw'okutulaba nti tuli bakoowu era ensi eno ekooyesa. Agamba atya? Olunyiriri ngenda kusoma 28. Olunyiriri 28 agamba, mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Mwetikke ekikoligo kyange, muyigire ku nze, kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima, nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe. Kubanga ekikoligo kyange si kizibu, n'omugugu gwange mwangu. Omugugu gwa Yesu Kristo bannange mwangu. Setaani atutisse buli kafankunayo w'emigugu. Setaani tabalirira muto, tabalirira mukulu. Setaani tamanya mukadde, tamanyi mulwadde. Setaani tamanyi kika kyo kyonna ky'olimu, oba gwani, oba govaawo, oba ozaalibwawo, tamanyi. Ebyo tebimukwatako. Ye atutikka buli mugugu gw'alaba. Buli ajja ewa Setaani amutikka emigugu. Ne Setaani naye alina b'akoowoola, naye ye abagamba mujje batikka emigugu emizito. Naye ye Mukama waffe agamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitoowereddwa. Bannange tosobola kunnimba, ozitoowereddwa. Oyinza okuba nga tokiraba naye ekituufu kiri nti ozitoowereddwa. Naye Yesu ye yeetaddewo n'agamba nze nja kubawummuza abo abantu abo. Bakooye tebalina kyakuddamu, naye nze nja bawummuza. Bakooye tebalina gye baddukira, naye nze ndi kiwummulo, ndi wano. Mujje gye ndi, mujje gye ndi mwenna abakooye. Ate tukooye, ate tuzitoowereddwa. N'agamba nze nja kubabeerera ekiwummulo. Bajje gye ndi mbawummuze. Bajje gye ndi. N'agamba nti weetikke ekikoligo kyange, kubanga ekikoligo kyange kyangu. Ekikoligo kya Mukama waffe Yesu kyo si kizibu. Ekikoligo kya Mukama waffe Yesu kyangu. Kyangu kiwewufu. Era agamba nti munaafunira emyoyo gyammwe ekiwummulo. Bannange twetaaga okuwummula mu nsi eno. Ensi eno nga bw'ogiraba nnungi ewooma, naye bannange mulimu emigugu. Mulimu emigugu egya buli kika. Buli muntu yeetisse omugugu ogw'enjawulo, naye tegumuwadde mirembe. Nze bannange bwe nalaba nga biri bwe bityo, ate nga ne Yesu ampita ng'aga nti jangu gye ndi, ne ŋŋamba kansalewo lumu ŋŋende ewa Yesu. Yesu yekka y'ayinza okumpummuza. Era nakiraba dda myaka mingi kati, kasookedde mpummula, ndi mu Yesu munda. Ebinnumba y'abirwanyisa, ebintabaala y'abitabaala, naye nze ndi munda mu Yesu neewummulidde bannange. Naawe nkuyita,
olwaleero jangu owummulire mu Yesu. Agamba ekikoligo kyange kyangu. Bannange mwewuunye, Setaani tumala ebiseera bingi nga tumuwa ssente zaffe nnyingi naye nga yayongerako emigugu. N'ayongerako omugugu. Eyagenze mu ssabo nga oli mulwadde n'akongerako omugugu omulala, ate kati ng'olina okuloga baliraanwa. Eyagenze mu ssabo ng'olina omugugu gumu, omwami akukyaye, kati ate n'akuyungako obulogo. N'otandika okuloga mwami wo gw'obeera naye, gwe walayira naye. Ye buli Setaani w'oddukira gy'ali ayongera ku mugugu ku mugugu. Naye Mukama waffe agamba nti ekikoligo ekyange bannange mmwe mukyali eyo, naye ekikoligo ekyange kyangu. Oyinza okuba nga munnange ozitowereddwa nga nange we nali nzitowereddwa, nga bakanda bange bonna bwe baali bazitowereddwa, naye twesiimye nti waliwo atuwummuza. Singa mu nsi eno temwali mwatugamba nti mujje gye ndi bannange mbawummuze, twandibadde tufa bubi nga tutuntuzibwa awatali kusaasirwa, nga tutuntuzibwa awatali ayamba, awatali ayinza kugamba nze kanjune gundi, kanjune omwana wange. Tosobola. Ne bw'aba mwana wo nga muto yenkanawa, tosobola kumujuna. Twali twetaagayo Katonda atujuna mu bulamu buno obw'ensi, era ye najja, Yesu Kristo. Katonda n'atuma omwana we Yesu Kristo ajje atuwonye okutuntuzibwa, era yajja n'abuulira enjiri, n'asomesa abantu, n'awonya abalwadde, n'azuukiza abafu, n'asaasira, n'atusaasira. Bannange, njagala kubakoowoola. Ekigendererwa kyange kyonna wano kukoowoola buli muntu yenna azitoowereddwa. Nze nalaba ekiwummulo mu Mukama waffe Yesu. Mpummulidde mu Mukama waffe emyaka gino gyonna, naye mulabyemu ebirungi bingi. Nze Catherine Mitala, Mukama waffe mulabyemu ebirungi bingi. Ate ye takusasuza, ate ye takutuntuza, atuyita kyeyagalire naga ati mujje gye ndi, kyeyagalire. Naye Setaani oba oyagala oba toyagala, bw'oba tozze eri Yesu alina okutuntuza, alina okukutika emigugu gye gyonna bye yandiyagadde okukola mu bantu abikozesa ggwe. N'ofuna abakuwalana, n'ofuna abakukyawa, n'ofuna abakwekokkola, n'ofuna abakwejjusa, ne muzadde we ayinza okwejjusa owooluganda gwali eyo. Naye Yesu yatukola bulungi, n'agamba akaŋŋende mbayite bajje basitule kino ekikoligo ekyange, nze bampe emigugu gyabwe ngitwale gibaggyeko. Ne bannange abantu bangi tebakirabye, abantu bangi tebakifuddeeko, abantu bangi bakiyisizaamu amaaso, naye ng'obulokozi bwe buli bwaffe. Obulokozi yabutuwa. Obulokozi tebuliiko nti ggwanga, obulokozi tebuliko nti olususu olweru oba olumyufu, obulokozi tebuliiko musajja mukazi mwana muto mukulu yenkanawa. Agamba mujje gye ndi mwenna. Ekitegeeza ye atusobola bulungi okutuwa ekiwummulo, atusobola bulungi okutuyamba okutuggyako emigugu gyaffe gyonna. Emigugu gyaffe gyonna yagitwetikkira oyo Mukama waffe Yesu, ate tegimumenya. Neebaza Mukama eyajja okubeera ekiddukiro kyange, eyajja okunnyamba. Agamba mu lunyiriri olusembayo, erunyiriri olw'29, agamba bw'ati, agamba nti kubanga ekikoligo kyange si kizibu n'omugugu gwange mwangu. Bannange, ebbanga lyenkanawa lye weetisse omugugu ogwo omuzito bannange, nga togusobola, n'abakukwatirako nabo bonna ne bakoowa. Naye agamba bane nze gwe ŋŋenda okubawa ogwange mwangu. Bannange, nalaba Yesu, ate Yesu talimba ddala, awummuza. Kiri gy'oli gwe ogamba nti kaŋŋendeyo.
kiri gy'oli ogamba nti byonna ebintu bye mbadde mukambireke kaŋŋende eri Yesu. Yesu asobola okusembeza abantu bonna as many as can come to him, bonna abajja gy'ali abawummuza. Tasobola kugamba bannange kaakati ekiwummulo kijjudde, kaakati mmwe mwenoonyeza amakubo gammwe, nedda. Ye ekikoligo kye kyangu ate asobola okukitikka buli omu. Nze njagala nnyo okwetikka ekintu ekyangu. Edda twetikkanga ebitooke bwe twawummulanga eyo mu kyalo, twetikkanga ebitooke ne mubijja ku lusuku ne mubitwala ate mu kifo ekirala ebigenda okusimbibwa, naye ng'oyagalamu kali akangu. Nange nalondawo okutwala omugugu omwangu mu kifo ky'omugugu omuzibu, omugugu omuzito gutaliiko mpeera. Bannange oluvannyuma lwa byonna Setaani okumusitulirako agagugu ge ago gonna gaakutisse, ate neeteba mpeera. Yandibaddeyo kale atugamba nti nange mujje nja kubakolera ebirungi, nange mujje nja nabawummuza. Naye kasita akutikka n'otojja wa Mukama waffe Yesu, ajja kukutikka ennaku zo zonna ez'obulamu bwo, zonna ozimale nga weetisse agagugu ga Setaani agataliiko mpeera. Muganda wange yanguwako ojje eri Mukama waffe Yesu. Jangu akuyita, jangu gy'ali. Kati nno bw'obanga oyagala okujja gy'ali, ddamu essaala eno, gamba nti ayi Yesu, olunaku luno olwaleero nvumbudde nga ndi mukoowu, nga neetaaga ekiwummulo ekikyo. Nyamba ayi Mukama, mpummulire mu ggwe era mu ggwe wekka. Sonyiwa ebibi byange byonna, sonyiwa bye nakola ne bye bankolako ne bye nakola ku balala, byonna bitwale Mukama. Ompe omugugu gw'omwangu mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weebale kuwuliriza.